Tutunuulidde obutabanguko mu maka olwaleero nga tuteeka essira ku baami oba abasajja baffe. Mu studio nina Ronald Kiyimba ng'avudde mu Men's Protection, kino kitongole kyakatandikibwawo si bbanga ddene oluvannyuma lw'okulaba nti abaami nabo beeyongedde okutulugunyizibwa mu maka gaabwe. Ekitongole bakiyita Men's Protection Against Domestic Violence. Ronald Kiyimba agenda kwongera okutulaga lwaki abakyala ate mweyongedde okutulugunya abaami. Ensonga eriwa? Eri ku baami, eri ku bakyala. Abaami abakyala kiki ekibatabudde abasajja bano be babawaanira ennyo ate okubeefuulira? Ronald, tukwaniriza nnyo. Nange neesiimye okubeerako wano era abatulaba mwenna mbalamusizza nnyo ne mbeebaza emirimu. Abazadde mwenna abazizza abaana mu masomero ne mbeebaza, n'abatannaba kuzaayo baana ne nsaba nti Omukama abasobozese okunzizaako okusaasira abasajja bonna abatulugunyizibwa ekiro kya leero, abakubiddwa emiggo, abaagobeddwa awaka, ettaka bali bagjeeko, babasibidde obwereere, babakyayisiza abaana baabwe, tebakyalina bwogerero, baba mmemmere ewaka. Omwami kwegamba embeera eri mu maka kati eringa yakiyeekera. Abaami tebakyalina ssanyu, tebakyalina mirembe. Buli wadda ng'alaba obulamu bugaanye. Waliwo kati abateekateeka okuzza empeta ez'obufumbo mu bakabona, kubanga embeera ekalubye egaanye, kye baali basuubira si bwe kiri. Ronald, mukozeeyo okunoonyereza kwonna mwenge ekitongole era kiraze nti kati emiwendo giyimiridde gitya statistics? Ekitongole kyaffe kino ekya Men's Protection Against Domestic Violence kikoze okunoonyereza era kukyagenda mu maaso. Twakola okunoonyereza nga tutandikidde mu ggombolola ettaano ezikola ekibuga Kampala, omuli Makindye, Kampala Central Division, Nakawa, yes, ne Rubaga. Ne tukizuula nti ku buli basajja 10 boolaba, abasajja 7 bali mu kutulugunyizibwa okw'ekitalo. Ennamba sinene nnyo. Ennamba nnene, naye obuzibu obuliwo nti okuva edda nedda bakitussaako ng'abasajja, kye muyita stereotype, bakitussaako nti ffe tutuusa obutabanguko ku bakyala, naye okunoonyereza kwaffe kulaga nti ekyo si kituufu. Anti kiyinza okuba bwe kyali edda nga kigenza kikyuka bukyusi, right? Kikyuse kati si bwe kiri. Kivudde ku ki okuba nti kati abaami abatulugunyizibwa bangi? Ensonga nnyingi eziwererako ddala. Okusookera ddala twakizuula nti empuliziganya mu maka wakati w'omwami n'omukyala n'abaana yaggwaawo, tekyaliwo. Kakati ate nga buli empuliziganya lweggwaawo ebintu tebisobola kutambula bulungi. Tosobola kumanya muno kiki kyagamba, naye tasobola kumanya kiki kyolowooza. Empuliziganya otegeeza communication, right? Communication. Lwaki yavaawo olowooza? Communication evudde mu maka olw'okubeera nti ensangi zino tetukyalina nnono gye tugoberera nga tulonda ababeezi oba abakyala be twagala okuwangaala nabo. Ebintu bingi ebireese kino ng'ebyenfuna, era ebyenfuna nsonga nkulu nnyo mu kutabangula amaka gaffe. Nti omukyala kati anoonya omusajja alina ku ssente, era enkola eriwo kati yampankuzaalire. Bw'oba tolina ssente, tolina kyogenda kufuna. Era abakyala bakyenyumiririzaamu nnyo. Kati abasajja bambi ne babeera nti nabo balina okukola ekisoboka okusobola okusuuza, kankiyita okusuuza, okufuna abaagalwa abo be baagala. Kati agenda okumufuna, oli najja yeesanga nga kyeyali asuubira si bwe kiri. So nga amaka entambuza yago ndala nnyo, ate ne ssente zirina we zikoma. Ffe kwe kuvaayo nga tugamba nti twagala empuliziganya eno ebeerewo mu biseera eby'obwavu n'ebyobugagga, ng'amaka gasigala gatambula era ng'omukwano weeguli. Ensonga endala nti abakyala kati tebakyafuna kubuulirirwa nga okwaliwo edda. Abakyala be batakyafuna oba abaami? Abakyala tebakyalina kubuulirirwa nga bwe gwali edda. Kati okubuulirirwa kuno tekwakomanga ku mukyala yekka, wabula n'omwami kwamutwalirangamu. Kakati kati ne twesanga nga bombi kuvuddewo. Kati ne tujja ne twesanga nti ebintu byonna bisobaganye, bitabanguse, nti omukyala wa ddembe kati ogenda neyefunira omubeezi nga bw'aba yagadde, n'omwami naye bw'atyo. Kati tetuyina guidelines oba mitendera oba bye tugoberera. Nti nze bwe neewulira nga ndimu embavu, nsobola okusinkana omuwala wemba musinkanye olw'okuba nti naye embeera mbi ali bw'atyo, ali awo ali katebe obulamu si bulungi,
akaluubirizibwa mu kubeerawo kwe ne mutwala ne mupangisiza akaziko ne tutandika okubeeraawo naye nga tetufunye mitendera giri mituufu gye tulina kuyitibwamu kati ne tutandika okuzaala tulina emitendera mwe tulina okuyita okugeza amaka ago g'olaba y'empagi bwe kuba kuzimba nnyumba wano mu Buganda gye muyita sedduggi empagi eya wakati omwana mwalina okukuzibwa obulungi ng'ate n'abazadde abamukuza nabo babuvunaanyizibwa nga beesimbu kati amaka tegakyaliwo agaliwo bizimbe byokka byolaba na bikomera naye nga munda muli ntalo njereere taata ali ku lulwe ne maama ali ku lulwe tewali mukwano kubanga ojja kwesanga kati mu maka ekiriyo nti omukyala abeera n'abaana 5 basatu ba musajja gwali naye owokuna ate yamuzaala bbali naye ng'onoowokutaano naye wa mwami we oyo gwali naye kati entobeka eyo yonna yonna gy'olaba ereese obuzibu kati ne kibeera nti omwami yeemulugunya mu mutima si mumativu naye talina wakwogerera talina waddukira tewaliwo nteekateeka yonna nti esobola okuyamba omwami nga bwe kiri yes kitabangudde nnyo abasajja batabanguse nnyo psychologically balina obulumi obw'ekitalo obutagambika bakaaba mu mitima bakolebwako buli kisobyo ky'owulira naye nga bafa kikungu kyofiisa kubanga bakitussaako nti kiswaza omusajja okuvaayo n'oyogera nti nina obuzibu wano nti omukyala bw'aba nkubye nsobola okugenda nange ku poliisi ne muwabira si bwe kiri kati obulumi ne bugenda nga bubeeraawo naye nga gwe omulaba atambula naye ng'ewaka si birungi abasajja lwaki mukalubirizibwa nnyo ogenda okulopa ebintu bino ndowooza abakyala nabo kye bavudde balabanaga waayo bano tebalina nnyo buddukiro na bwogerero naffe katubafuntulize eno kakati ekyo abakyala era bangi bakisimbyeko nnyo essira ne beeyambisa bubi eddembe lyabwe lye baalafubanira okufuna twebaza ebitongole byonna ebivuddeyo okulwanirira abakyala n'abaana kubanga bye bisinga obungi naye gye bikomye okulwanirira omukyala n'omwana omusajja ye n'alekebwa omwana ow'obuwala kati ate ow'obulenzi bamuleseewa omuwala ono gwe muteekateeka gwe mulwanirira bujja ku kyenkya bw'anaagenda okufumbirwa tagenda kufuna muwala munne ajja kujja eri mwana mulenzi naye ate omwana omulenzi oyo mwamuvaako dda kakati ne kibeera nti omukyala kati akutulugunya nga agamba ate onookola ki nja kgenda mu fida asobola n'okuyunga section omukyala n'agunjaawo ekibooziboozi awo n'akikkaatiriza n'agenda n'akola byonna ebisoboka n'akusoomooza omusuneko busunyi omukyala ne bw'oba omusunyeeko busunyi bw'agenda ku poliisi ne bamutuma ebbaluwa y'omusawo ejja ng'eraga nti yakubiddwa nnyo era n'amawugwe kati oba oli awo gawummuse kisinziira ku ddwaliro gy'agenze bwe biri gwali owuliddeyo omusajja nti bamutumye ebbaluwa y'omusawo kubanga omukyala yamukubye atulakwati muloopa ani agenda ogikutuma tebagenze ku poliisi tetubaddeewo na nteekateeka yonna era kwe kujja kw'ekitongole kino soka oleke Ronald toyinza gamba tetubaddewo na nteekateeka enteekateeka weziri omukyala gy'agenda okuwaaba n'omwami asobola okujja naye lwakuba nti mmwe muti ogenda okuwaaba igo yammwe mulabira ddala ng'erinnyiriddwa tetutya kugenda kuloopa naye tetufunyeeyo kalungi okusookera ddala bw'ogenda ku poliisi okuwaabira omukyala bakusekerera ne bakulabanga yes ng'omusajja anafuye atakyali musajja ekintuntu ekitakyalina kye kisobola kukola n'abakyala bennyini era baddawo ne batukuba olwali nti kati ng'omusajja ovaayo n'ogenda n'oyogera oba okyali musajja mu kiggwe bwe mba nze nnakuwasa oba nze nnakufumbirwa nkugoberawo kubanga baatuteekako kiri nti omusajja taloopa omusajja takaaba naye ke bituuse ne bijjamu okufa n'okututemula tufiire obwereere nga bannaffe bwe bali mu kufiira eyo nga tetutegedde basalwako emitwe baweebwa obutwa abaana n'olabirira omwana ng'okimanyi wuwo bw'asuumuukamu ne bamugaba ewalala kubanga gwe baamukusiba olina kasente psychologically omusajja oyo alumwa ebitagambika ate nga n'abakyala bano bo balina enteekateeka ng'ebitongole nga FIDA biyambye nnyo mu kutumbula okubamanyisa eddembe lyabwe n'okubalwanirira kakati tuvuddeyo ffe nga Men's Protection Against Domestic Violence tukwatire wamu n'ebitongole ebyo
tetuzze kubyesasuza oba ku revenginga wabula tuzibe ekituli nti omusajja abaddewo ebbanga lyonna nga tayogera naye ng'atulugunya omukazi nga bwe kigambibwa kakati tuzze ku mmeeza naffe kubanga tulumizibwa ekimala tukooye tutule ku mmeeza kyetunoonya ye justice to men for the excellence of families nti bwe tugenda ku poliisi maka kutebenkera nga tutumbula empuliziganya eno wakati w'omwami n'omukyala n'abaana kubanga ekitabaddeewo omusajja yenna bw'atwalibwa ku poliisi tawulirizibwa kubanga bali ku kiri ekyatuteekebwako nti ffe tukola obutabanguko kyetunoonya omukyala bw'andoopa gwe omupoliisi leka kuntulugunya kunkwata bubi nnyo nonsindika mu kaduukulu tonnampuliriza bwe muntwala mu kkooti temumpuliriza sina namunamateeka nga musindika eruzira ng'ebintu byange mugamba nti omukyala abitwale ate n'okukoowa akukooye mupangisiza akayumba erugazi oba emakindi essente zireete ku poliisi nga temumpuliriza twagala tumanye wano ng'omusajja ono tannaba kukuba kikonde mbeera ebadde etya poliisi awo tenoonyerezaawo kati ffe tuzze tugiwabula tugiraga nti twagala wano tuwuliziganye omukyala asobola okuva ewaka nga naguze emmere nga yaganye okufumba nenzira y'ewaka nensaba emmere n'asooka nvuma kati omusajja okukuba omukyala kitwala ebbanga tetulina busungu bwa mangu obwo ate nga bba abakyala bwe bali okunoonyereza badde tolina kukola gye bali abaami ng'obusungu babulina n'abakyala yes gye bali naye nga gye bali abaami nga ye akuba bukubi naye ng'emirundi egisinga mukyannakazi bwe omwami okukuba ajja nga akwetegekera asooka kuwoninga n'abeera ng'akulabula n'akulabula watuukira okukuba oluyi nga mu butuufu kyemuyitiriddeko kati olw'okuba nti awo wewali obuzibu ne bannamateeka bennyini tebanoonyereza munsonyiweko balimbiddwa nnyo abakyala kati olwa sympathy eri ekisa kiri ekiriwo baabuwe ne balaba ekitonde ekikazi kino nga kiri so vulnerable okubeera nga kitulugunyizibwa naye n'abasajja naffe tuli bubi ebintu si birungi omwami omukyala kuba tutwala nti omwami akulira amaka head of the family tutwala nti gwokulira amaka omukyala wasitukira bwati ajja kutuuleka akulinyirire oba onafuyemu right abamakyala bangi bemulugunya musuuliridde obuvunaanyizibwa nze nkera nengenda nenkola oli ku ssimu oba ogenze mu zzaala bino bibeting ebyajja ebingi noonyeza fees ndiisiza ab'omu maka kati otandika otya okuba eri neweefuula boss kaakati si kusuulirira buvunaanyizibwa ffe ng'ekitongole era ensonga emu ku yatuleese abaami bangi abaagala ennyo era abali mu kufuba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe naye abantu bano bwe babeera nabo abakyala mukyuse nnyo ebintu si birungi mufuuse bazibu muli bakambwe temukyalina mukwano kisinziira kati neweesanga omwami ono afuba okukola kyonna ekisoboka akasente n'akaleta naye olw'okubeera nti gwe kyoyagala kyaleese tekituukana na kyobadde osuubira oba kyoyagala mu buntu ofunamu ennyiike n'onyiiga n'otandika okulowoolereza abakyala bantu balungi nnyo mu kulowoolereza nti bw'abuulirako ku bakyala banne nti akukola bw'ati kati ateeka okuba ayinayo eyo kiyambiwo byonna abifuna kati omukyala n'alowoolereza ekintu ekitali kituufu naye n'alemwa okwogera naawe okugamba nti mwami nina obuzibu wano ne wano nsaba tutuule wansi tuteese wabula n'agenda bugenzi mu maaso nakuteekateeka ngeri kijana akulumyamu ate abakyala mu kulumya abaami ebintu bye mukola ate byo bigenda nnyo deep bikosa nnyo ebyo byogenda okutubulirako nga tukomyewo omwami waba tatuukiriza buvunaanyizibwa omukyala ng'akuyambako ate tekitegeeza nti ki omujooge omulinnyako kubanga olabika gwe omusinzizaawo kasente mukwataganye mutya okulaba nti naye omusika ne mutambulira wamu agenda kutubulira biki ebyo ebibaluma ebiyingira deep byobadde otubulira essimu tugenda kuziggulawo nawe okuba otubulira abaami bebatulugunyizibwa bebatulugunya bangi ndowooza temanyi nnyo wakuddukira n'abakyala mutubulire lwaki abaami bano mubamazeeko eddembe tubaawo oli ku NTV program tuli ku mwasize Mutyandi ne Ronald Kiyimba twogera kutulugunya ku butabanguko mu maka essira nga tutadde ku mwami ebiseera bingi omwami bw'akuba omukyala abantu bakitwalanga omukyala bw'akuba omwami abantu bakitwalanga ekiri nnomo tebakiteekako nnyo manyi bagamba alina ateekeddwa okwerwanako
ateekeddwa okwerwanako naye omwami bw'akuba omukyala buli omu azukka n'agamba kino sikirabangako. Yes. Nammwe ekyo kibawaliza ne mugamba naffe ankuba atya kamuwutula ntegeere amateeka ganannamula. Waliwo okubakubako kuno okw'omukwano. Okw'omukwano gyekuli. Ebyokusaagasaaga ebyo mubadde ku byammwe. Naye abakyala kati baakambuwadde. Ebikonde babifunya tebatera oba oli awo okukozesa miggo, asobola okukwata omusekuzo n'agukkuba, asobola okukwata eccupa oba ejjiraasi n'agikkuba, asobola okukwata akameeza n'akakkuba, oluusi najja n'akusindika n'amaanyi n'otomera ekisenge n'omenyeka omukono oba okugulu oba okufuna olubale. Ebyo byonna bazze nga babikola. Abakyala bakwata ebisinga obuso buno obwambe obuwaata knives obwo emiguwa basula nagyo mu nju. Mubajja waabo. Ebyo byonna byolaba ebyo byenjogerako abakyala babikoze era babiina mu mayumba wansi w'ekitanda n'akiteekayo omuguwa n'abeera nga butadde wali ku kitanda basiba abasajja emiguwa bwe bamala basiba ne babakalakata emikko naye nga baabuwe agamba mulinyi n'endongo yange eri mu nju omwo akuba talinaamu kisa kyonna abamu ayogera kati nagamba nti nze mwami kankubulye bwe biba byakulwana ekyo kijjeewo tudde ku birala ekikolagana n'okulwana ekyo kyo tosobola nja kukubira bwereere. Omusajja bambi n'apondooka n'asiriikirira naye nga abakyala weebali bakuba. Omukyala ne bw'aba nga gw'omulaba mutono small size bw'aba akukutteko bw'atyo kukuba naawe tomanya gw'omunene amaanyi gye gabulira kuba olimu obusaasizi buli naye tugenda okulaba nga bisuse we byandikomye. Basajja bannaffe babakubye bangi ebitundu byabwe ebyekyama tebikyakola baabikuba dda baabyasa baabikunyakunya baabinyoolanyoola bali bubi baagala ddagala tebalina bujjanjabi gye buli bwa ssente nnyingi tebasobola kubufuna. Omusajja asobola okujja no nga mukozi munno ng'omukyala yamukubye olubiriizi luno lumuluma naye tasobola kukugamba nti Farid omukyala yankubye afa kikungu afa kisiiri nakulimba nti enkulungo y'ebusego ogiraba mbadde ngira bwe nti nengwa muwa booda ejjembe ne linfumita wano naye nga yasuze ku miggo. Kati ebyo byonna bikosezza nnyo abasajja ne bibaleetera bambi okwennyamira n'okwekyawa ne bakyawa n'okuwasa bangi mu kawempe. Abasajja bangi tebakyayagala kuwasa awasa waaki agenda omukuba. Abakyala balunga obutwa. Tulina abasajja nga awawa mukanga abadde mu kirooto agenda okudda engulu omukyala akutta akamba ayagala musala bw'ati kwegamba ebintu byonoonese nnyo. Omukyala alaba ekizimbe kyo ky'oyina n'ayagala gwakugjewo ekyakitwale n'oba n'emmotoka eyo n'akupaatikako ekintu n'agenda ku poliisi nti twagigula babiri naye nga teriiko yadde ekikumi kye obujja bumukutte nga bakukaka bakukozesa endagaano nti agirinako percentage ye era ginoonye mangu ogimu. Percentage ye tebeera mu buwandiike anti bakukaka ne bakukozesa obuwandiike kubanga omwami tolina kulwanirira tolina ddoboozi. Kati ffe ng'ekitongole bwe twaviirayo awo ffe eddoboozi ly'abaami bonna abatulugunyizibwa mu maka ffekka ffe tulina ansa ery'obutabanguko buno nga tukwataganira wamu n'ebitongole byonna ebibaddewo kubanga omusajja bw'atereera mu ggwanga n'omukyala aba atereera n'eggwanga lyonna ne litereera era ne gavumenti ekoze ebintu bingi naye ebadde tennaba kuyambibwa na ku muntu ki ayinza okuvaayo okukwata ku kitonde ekisajja kino akitereeze akizze mu layini. Ffe kwe kujja tukwasizeeko gavumenti kubanga abasajja bannaffe tusobola okubasisinkana. Okimanyi lwaki abasajja bangi abadde abagagga bwafa mu mwezi gumu abatakyalina kantu konna nga byonna babitutte? Ffe tuzze okuyamba abasajja bannaffe n'abakyala bamanye enteekateeka gye bagenda okuteekateekamu obugagga bwabwe. Waliwo ebintu abakyala bye mukozesa abaami mu mukwano guno ogw'olusuusuutu oluusi nga mulina bigendererwa byammwe. Omukyala n'abeerawo nga yeesunga empeta naye nga olugisa ku ngalo kyayagala okimanyi kuyigga kufeffetta buli kyabugagga kya musajja we kiri. muba mufuusa omuntu omwami n'ateeka omukyala ku kiwandiiko ekigula ettaka oba ennyumba oba emmotoka nga bambi bali mu mukwano ogw'ekitala. Anti abeera mukyalawo. Abeera mukyalawo situganye. Naye ffe olw'obutabanguko obuvudde mu bintu ebyo nti omukyala ate afuna obujja n'ayagala akutte oveewo atwale ebyobugagga bino n'abaliriramu nti singa omwami ono mujjawo emmotoka eno V8 njitwala n'abaliriramu nti emizigo gino egiri enansana nja kuba njitwala ng'ezivaamu zonna nze nkola ki
nze nzivunanyizibwako girabirira abaana nayagala akutte oveewo abikulesse kati ffe twagala tusomesa abaami era tubawabule mubagambe nti temuddamu kuteeka bakyala bammwe mu byabugagga byammwe awo temuleese buzibu bulala oba okola emaaliyo manya omukyala waakoma naawe omwami wookoma n'abaana bo bwe bakoma edda wano mu Buganda okimanyi bulungi mukyala Farida Nakazibu nti mu maka taata yabeeranga n'olusuku lwe ne maama n'abeera n'olusuku lwe ate ne wabeerawo olwawamu omwami tekigasa kuteeka maali yonna mu mbeera efaanana bw'etyo kola ebibyo bibeere mmannya go n'omukyala mukolera ebibye bw'obanga obifunye naye bibeere mmannya ge n'abaana n'ebyawamu esente nga zivuddewo ekyo kijja kujjawo embeera eyo ezzeewo abantu okufuna nze ndowooza kikiyinza okwongera okutabula amaka tekigenda kutabula maka ffe abantu bonna abalina obuzibu bajje ku ofiisi enteekateeka yonna tugirambuludde bulungi tubasomese babiri twagala omwami n'omukyala ate era bw'obeera nga omukyala omwami akufuukidde ekizibu jangu era bajja wammwe bajje kubanga ensonga ez'obutabanguko ezimu nnyangu nnyo naggambye ekibulawo mpuliziganya omukyala nga wateeseteese okunoba olwaleero nga wasibye eddengugu olinda boodabooda ekutwale ogenda kufumba wa musajja mulala kubanga ono omukooye nga tonnaba kuvaawo kugenda sooka ojje ku ofiisi sooka ojje ku ofiisi otunnyonnyole tukwataganire wamu tuzze embeera awo kubanga bangi nnyo tubakansolinze ne tubawa n'ebyokukola omukwano ne guddawo ne gutambula tetwagala kulaba mukyala ng'oddukira ku poliisi kubanga omwami taguze mmere omwami akubye omwami akoze ebintu ebikusoomooza sooka ojje ku ofiisi twagala tuwulire omukyala ono n'omwami kubanga ffe tulina kye tugenda okugamba abasajja bannaffe era abasajja tubakubiriza yonna gye muli okuba omukyala mukireke omukyala gwe tomukuba kubanga awo wasinzira n'adduka n'agamba nti ankubye mbadde neetaasa byakoze bitya tukooye okutusiba embuto abakyala bwe bakulabako n'akasenteko ng'oli akusiba olubuto ng'akweroobako ebyo byonna biruma abasajja ate ayinza okusiba olubuto nga teweegatta naye mu kikolwa ekyo ennaku zino baafuuse bazibu nnyo asobola kati bambi olw'okuba nti otya status yo okumanyika banaawulira batya osobola okukubirirako ensonga mukole kimuzigonjole naye nga ebyo byonna babitukoze n'obeera mu bulamu obutayagaza oli bwoti naye nga mukyala okimanyi wenjogerera wano nti abasajja bangi abeegomba bawulireko ng'abakyala baabwe banoba byegomba agamba nemala mpulira ng'omukyala ono ayagala kunoba nkola kyonna ekisoboka bw'aba ayagala ssente oba nzimu agende lwaki bekyaye abakyala ennaku zino bafuuse ababbi si bonna ne waliwo ababba okimanyi nti waleti zonna ez'essente abasajja bazireka mamotoka bagenda nazo mbinaabiri kubanga abakyala bazikuba saaki n'akubonyaabonya essimu n'agitaganjula bwe kubaako mobile money oyo n'amwesindikira tamanyi sente zaaki zigenda kukola ki ka password tekabeera kako abakyala bagezi nnyo ku bintu ebya tekinologiya ebyo gweoyinza okulowooza nti oli mugezi ogenda oliyo abagezi abakusingako nga yagize dda bw'ati amasimu gonna agabakubidde olunaku gonna nga yagajjeewo dda agalina batandika bakubirako eyo mpola kunoonyerezaako paka lwakufuna n'akufunza so ebintu ebyo byonna ng'abasajja bituyisizza bubi nnyo ne tuwulira nga twekyaye nga tetulina wakuddu psychologically waliwo okutulugunya kuno kwe bayita silent treatment muno n'akusiriikirira ne mubeeraawo nga mwenna mwetulugunya muli naye nga buli omu afiirawo awulira ono yalina okusooka okunkola ki ate okwo nakwo kuyitirivu abasajja tubakubiriza yonna gye bali kubanga abasajja balina ebyokulwanyisa nga 2 oba 3 abasajja omuze ogusooka ogw'okusirika bagukola ng'ebintu bimutabuseeko agakansirikira omukyalo ono ekyokubiri ayinza okugaana okugula emmere awaka oluusi obutasasula nnyumba olumu n'abanga takyasulawo ate kati bw'ogaana okugula emmere oba okyali musajja kweri yes aba akyali musajja ayinza okuba agigula naye nga waka waliwo abaana wanyize na mukyala ate ng'oleka ogaana okugula emmere yes kwegamba byonna ebimu tebikolebwa nti mu mutima oba nti yeekyayidde ddala naye omukyala ekyamazima osobola okukola ekintu omusajja ne kimuwaliriza naye okutta ku bigere tuli bantu nammwe muli bantu nga naawe omukyala bwokeera n'obaako kyokoze nkya Farida okimanyi nti abasajja batulugunyizibwa nnyo ku bwongo naddala eyo mu maka gaabwe mu bisenge
abakyala batadde time table bazikoledde abasajja mu mwezi mulamba omusajja alina okugenda mu sawuna y'abafumbo omulundi ogwo naye nga mufumbo essimu kweziri kuba otubuulira ekyolowooza ku mulamwa ogwaleero. Hello. 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 Kale sebo naye gyebaleka tukwaniriza omusajja sayogera kituufu abaami batunyigizibwa mu butuufu mu mbeera enkyamu. kendezako ku ddoboozi lya TV. Hello omazi. Hello bakugjeeko bw'okuba kendeza eddoboozi lya TV tuwuliziganye. Farida wasize otya? Wasize bulungi mukwano wasize otya? Omwami omulamusiza kakati mbuuza nze nafunamu obutakwatagana n'omwami wange kati yagenda mu December naye ebisigadde byonna bituwa naye yagaana okudda ne school fees z'abaana azisasula kata nze nkola ntya? Wali omukuba? Nedda nga simukola namunenyako nga bw'omanya ebyabaagala na myaka 12 nyina abaana 2 n'agenda kubanga namunenyako era ku muntu gwe yali ayagala. Kale sebo kale nyabo tofaaye katulabe ajja balekerawo n'essimu ebintu ebimu ndowooza mu byogereko eri. Hello. Hello. Wangi sebo tukwaniriza. Kabuhembe Ntebe. Ye sebo. Ndiko NTV. Oliko NTV sebo. Kakati ngamba omusajja nyigiza vuga nga kyali mwana muto. Atya. Kubanga omuvubuka omyaka 17 bakulu olubuto omuwala omyaka 16 bagamba omulenzi yalina omusango ng'ate babeera beekobaanye ne bazza omusango ati wonna tebasibwa. Okay. Anti wano baali lubuto muneero so yakusiba wa lubuto. Kale sebo webale nnyo. Mulala hello. 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 Wangi sebo tukwaniriza nnyo. Nda Farida. Wangi. Nze bampita Moses. Yes Moses. Nkubidde Uganda. Kakati. Njagala kumubuuza amanyi lwaki abakyala tebaripootinga emisango gya rape ku poliisi? Abakyala? Lwaki? Lwaki baripootinga emisango gya rape ku poliisi? Lwaki? Lwa bibuuzo ba poliisi bye bababuuza kati n'omwami bwe baakubye ate okugenda ku poliisi wa bibuuzo bye bamubuuza yakukubya atya ng'omukyala bwe banaamubuuza yamukwebaseko atya yakukoze bwebityo ebintu ebimuswaza ensonyi naye ng'ate ebibuuzo byonna byo kwe basinziira okusalawo kiki kye baba bakola singa olina olina okubiddamu tosala byo wala ebibuuzo ebyo bisa n'abakazi okugenda ku poliisi okuloopa emisango bwegiti kati n'omwami gwe bakubye omukyala gwe yakubye ewa bibuuzo bye bamubuuza bye bimutiisa. Yesebo. Kale webale nnyo. Puroguramu entera nnyo gyagala naye lwali ebulungi okuleeta omwami oyo. Okoze ki? Okoze bulungi okuleeta omwami oyo. Kale sebo webale nnyo okutwagala. Okay, webale nnyo okutwagala batulabira beeyo. Omulala halo tukwate esimu ng'endala 2 naye temuvaako ne kitundu ekiddako tujja kuba tukwata. Halo. Hello. Wangi sebo. Webale kuweereza Farida. Kale naye webale kulaba. Nze Shafiki Mbiko omukulu mulamusiza. Yesebo. Okuvaayo okusomesa abafumbo. Nze nno ku nsonga eri mu ddiiro Farida, abakyala boolaba abo bava ku bigendererwa oba oliawo ebyabayita okufumbirwa tteeka. Katonda bubumbwa yatonda ensi ng'omusajja bw'akula alina okuwasa. Omukyala alina okukola ki? Okufumbirwa. Tusooke tukize mu muma nti kiragiro kyani? Kya Katonda. Baddira olw'eŋŋambo n'amugamba gw'okola otya ewuwo naye n'akoppa. N'olwekyo twezza obujja nga bwe gwali ate tuddeyo abazadde be baanoonyezanga bawala baabwe abasajja. Abazadde be baanoonyeza batabanyi baabwe mwattu abakyala. Naye omulembe guno tusisinkana ku streeti n'olwekyo twezza obujja
oba oliawo bino biveewo ensi egende mu maaso. Webale nnyo ssebo Moses. Omulala hello. 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 Okay, waliwo omwami oli second last okuba agambye abakyali kibagaana okugenda okuloopa nga babakasa omukwano. Ebibuuzo bye bababuuza kyekimu kyekigana n'abaami okugenda okuloopa. Ekyo kiba kitegeeza omuze guno tugulemezaawo mu society. Kyekitegeeza naye ffe twakiraba nti kati ekintu tekikyali kyankiso kusirika nga oli mu kutulugunyizibwa. Omukyala baleme kutulimba towulirangayo misango gya rape gituuse mu kooti. Abantu balina okuvaayo boogere kuba kati abaami bangi bakwatibwa abakyala barepingibwa kituufu tubalina nga babakako omukwano ne babatulugunya ebitagambika naye nga tasobola kuvaayo kwogera. Kati olw'okubeera nti bakitusaako nga bw'omanyi omukyala asobola okukaka omwami omukwano bangi babakaka bakakibwa omukwano ate bubi nnyo. Omukyala bw'abanga yakedde nga wakukaka ne bw'oba omaze okwambala ne bw'obanga engoye wazigolodde ziri awo ne bw'oba omaze okwambala ng'omukyalawo nga kyayagala ssaawa eyo oba olina kimu aggalawo ebisumuluzo n'agenda n'abikweka n'otuuka leeti ku mulimu okanya kwerwanako nnyamba. Lwaki oba tewakikoze mu budde bwakyo nga tonaakutuuka kgenda ku mulimu kuba ateeka kuba yabadde yakitandiseeko dda naye nga gwe weesisigiriza kuba wanyiize oba oluusi olina gwe weetegekera. Si kuba nti nina gwe neetegekera. Ebiseera ebimu abaami baffe bakoowa nnyo bakola emirimu mingi balina stress nyingi ez'okunoonya ssente. Anti kati stress gwe olina okumulaba nti fembi tumufuga. Stress wo w'oku mirimu talina ate kuyingira mu maka awo obuzibu obusinga okuva. Stress wo w'oku mulimu muleke ku mulyango ng'oyingira. Oba oli stress oli wamugjawo nga mulina ebyabaleese okufumbiriganwa kati stress wo tomuleeta ye waba alina kyayagala ssaawa eyo akusuubira nti naawe ogenda kimuwanga nammwe mukyagala nga mutuusizza. Naye nga bwe tukimanyi ffenna nti ova complaining ano nti abakyala bakola timetable. Yes. Kati enjawulo eriwa. Yes. Kakati ojja ne weesanga kyetuva tuteekawo interactive communication eri etaliiwo nti omukyala awuliziganya n'omwami noona awulire ky'ogamba tuggyemu ansa naye nga abakyala bakwata abasajja ekyo kyo kiri ku record era abasajja kibaluma nnyo kibayisa bubi. Okay. Tabali ku simu. Hello. 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 Wanjisebo tukwaniriza nnyo. Kale Farida. Omwami we bali muleeto ye Dr. John Embale. Kale sebo. Abakyala batukaka omukwano Farida. Batya. Igoluso wizo kwa toyagala. Oba olikomyewo okuye. Mukyala n'akulaga nti yesawe yayagala tega golu toli mu mbeera ezo. Naye nga naye bw'aba tali mu mbeera eyo tayagala nawe omuleka ne kiyitawo. Bwakugamba nti tirisewulira bulungi osobola omuleka. Naye aba yagadde. Okay. Webale nnyo batulabira ab'Embale. Omulala hello. 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 Wanji sebo tukwaniriza nnyo. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam sebo jebaleko. Hello. Hello. Wanji tukwaniriza nnyo kendeze eddoboozi lya TV. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nze Mambo Dirisa. Yesebo. Nkono mwaluwa. Yesebo, tesa tuulire. Nze Farida nawula dda. Wakola ki? Dda bakazi bannimye. Batya, bakukuba? Kije baagala. Bakukuba? Tebankuba naye sitegera kike baagala. Otegeeza kyo kitegeera. Ngeza kubakolera ebirungi. Ogezaako bakolera ebirungi naye tebasiima. Tebasiima. Oba ebirungi byokola bosi bye batwalanga ebirungi. Oba ebirungi byekola batwalanga ebibi. Olina omala n'omusasula ewaabwe lumusasulidde n'abaabwe kulina n'abaana n'amala n'agenda. Oba olina okwekuba mu tooki.
oyinza okuba weetaaga okwekuba mu torch gwe ng'omuntu ebyobufumbo oluusi nabyo tebitegeerekeka naye kateke tuwummulemu katono temuvaawo essimu tugenda kwongera tuzigulemu n'abakyala mukuba abaami be banyikidde okuba n'abakyala mukube mutubuulire lwaki ebintu bitabuse tava mwebale nnyo kwekumira ku NTV ndine Ronald Chiyimba twogera ku baami abatulugunyizibwa mu maka Kabanda Beka wanaagamba obwo mbuyita bunafu mu maka abasajja tebakyesobola mu buli kimu gwate omukyala yagula emmere yasasula ennyumba yaweerera abaana ku masomero buli kimu yakikola lwaki tawutulambwa oyogedde si bulungi buli kimu yakikola kati muli yeebuuza obeera otya omwami maka abamu we bali nga kituufu bali bwe batyo naye ennamba esinga si bwe kiri abakyala batono nnyo abakwata mu nsawo ne batuukiriza obuvunaanyizibwa obwo nga bakwasizaako babbaabwe era abo tubeebaza tubaagala nnyo balafuubanye nnyo okulaba nti amaka gatebenkera naye ate waliwo ennamba esinga obunene nga yo tekikola ne bwe gubamu nnyugwa nnusu 5 nga tasobola gukwata gugula nga fees tazisasula abakyala kye bakola bwe ziba school fees banka silipu ezaabwe ziba zanjawulo kwezo zennyini ate ez'oku masomero tulina cases nga omwami aweerera abaana naye ng'omukyala agendayo n'ababbayo ate n'agenda n'agamba nti omusajja tabaweerera omukyala n'akulaga nti school fees ayagala ozimuwe mu mpeke naye nga gw'ogamba nze njagala nsasule ku banka silipu otwale omwana awo olutalo ne lusiguka kubanga ye ayagala cash n'akugamba nti nze njagala omwana omutwale mu ssomero bwe riti lyakakadde kamu ettaamu ate ng'obusobozi bwo bambi busobola emitwalo 4 ate ng'era neyo essomero weeriri ekyo ne kiveerako embeera okuba nti etabanguka n'omugamba nti kakati sweetheart nze kankuwaana gano gensobola gw'otoopingeko omutwale gy'oyagala ate awo n'agenda mu kooti n'agamba nti omusajja taweerera abaana era nze mukole bwe muti ne bwe muti nga bakukwata bakuba ekkomera bakuweesa engasi buli mwezi leeta ssente bwe ziti ate awo obuzibu mukyalina bungi abaami kuba ne kooti zaffe amateeka gafevaringa nnyo omukyala kakati ku nsonga eyo ekitongole kiri mu nteekateeka etambula tuli mu kuteekateeka ekiwandiiko kye tugenda okutwalira paalamenti oba okutwala mu paalamenti nga tulina bye twagala babitunulemu nga bigenda kubeera nti biyamba omwami tebyongera kumunyigiriza kituufu bannamateeka bangi beekubanye n'abakyala okutulugunya abasajja ko n'okubaavuwaza kyekimu ne kubamu kuba naffe abakwasisa amateeka oba bakuuma ddembe beekubana n'abakyala ne babalimbalimba ne bakola ddiiru ne batulugunya omwami bakwavuwaze okimanyi nti kati abapoliisi abeesanyusiza ku bakyala baffe bangi kubanga omukyala yagendayo kuloopa mwami omusajja oli n'atafaayo kumanya kyali kitya abayambeko ku ngeri y'okuzaawo emirembe n'amaliriza nga amwagadde ne beegatta babiri ate bakutulugunye bannamateeka tubasaba nti beegendereze nnyo kati omukyala bw'aba azze ng'alina ensonga z'aleese sooka owulirize n'oluuyi luli fuba onoonye omusajja tosala gwakawala nga tonnawuliriza ludda luli kubanga tujja kutuuka ekiseera ng'emisango n'egimu egiba gyasalibbwa tusaba giddibwemu omwami awulirizibwe kubanga teyawulirwa kitusobozese okubeera n'emirembe abasajja bangi baavuwadde kati naye nga babadde n'ebintu byabwe lw'amateeka ago nakwekobana n'ekisa ekingi ekiriwo ku ludda olw'abakyala okimanyi nti keya eweebwa omukyala ne bw'aba afunye obuzibu yanjawulo nnyo ku musajja abasajja abo ne bw'aba n'emmotoka nga nnene etya n'asanga musajja munne nga yagudde ku kkubo tasobola kuyimirira bw'aba ayimiriddewo bw'asesendabirwamu agamba yabadde mubbi singa baakisse n'agenda naye omukyala akwatibwako buli muntu yenna n'ajja n'akola ekisoboka era eggwanga lyonna limanya nti waliwo obuzibu naye omusajja n'omusanga ku site square bagamba wa bibbi njaga kirabika byalemeddwa okugaba n'omunyago gwabyo twagala keya gye bawa abakyala abantu bonna ebitongole byonna paalimenti tubakubiriza era tubasaba keya eweebwa omukyala eteekebwe ne ku musajja ono olowooza nekyo kiri mu mateeka nti gegagenda okibagabire kirabika kiraba mu butonde ekyo nti omukyala alina engeri gyasukkulumizibwa ku kitonde kinneekikazi kati ffe ng'ekitongole tusaasaanya enjiri eno tusomesa wonna ng'abaami tubalaga engeri gye balina okweyisaamu n'abakyala kubanga amaka gakolebwa abantu babiri tubalaga oludda luno ne luno
ne ludda olulala olw'abaana ku ngeri ki gye tulina okweyisaamu empisa ezo ez'obuntu bulamu okwagala obutatulugunya basajja bannaffe okugeza enkwata gye bakwatamu omusajja nti teyaguze emmere waka ekwewuunyisa kabanga lyejjanga nnamba naye nga talina yadde ejjinja lyakutte mu ngalo n'atwalibwa kati ebyo byonna twagala tusomese abantu ku mitendera gyonna obuntu bulamu obwo buddewo ono omusajja munno tolina kumutulugunya olina okumukwata obulungi ndowooza batya nabo bwe banakwata obulungi babanga abakuwooyawooya balinga abakuwaga bitsoke abaana ne botabagulira kyakulya si kuwaga ffe tetugamba tukwaniriza ono kato kaweesa mbeera bwayise wano yesebo kansala wa muluka bwayise tu ene waffe mu west ensonga nyingi zoogeddwa nenja kutegeeza ekintu kimu nti omusajja ayogeredde bangi nnyo ate ekinsanyusizza Farida buli we bakugamba nti abasajja batukuba ng'oseka kiraga nti olabika olinayo ne b'omanyi be baali bakubyeko nze nkulaba oli musanyufu nnyo asire musanyufu nedda naye nga ekyamazima abasajja bangi batulugunyizibwa era abasajja batuusibwako ogw'obuliisa maanyi eri bakyala baabwe so nze ntegeeza omukulu ono w'ekitongole nti naturally abakyala bo balina favor kikwewuunyisa nti katoka weesa nsobola okuba nga nina emitwalo gyange ena gwe omusajja n'ojja n'onsaba omutwalo n'engukumma naye ate Farida najja n'ansaba omutwalo n'enkola ki n'engumuwa kitegeeza nti babakyala naturally bali favored oba kuva eri Katonda na mu nsi yonna n'ekyensa ku binene ebyokutulugunyizibwa abasajja batulugunyizibwa nga ne bwogenda ku poliisi bafa ku bakyala bokka kuba kizibu nnyo okugenda neŋŋamba nti katoka weesa omusajja yankubye era abasirikale basooka nakusekerera awo kakananga ensonga ze bazivubyevubye okukananga omusango nga bakusindise kale katoka weesa webale nnyo waliwo ekitongole kyaffe ekyebyamawulire bategeezeza nti yali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi asitudde makyagaleero okwolekera ebitundu by'Embale okwebuuza ku bantu ku by'okwesimbawo okuvuganya ku bwa President mu kalulu ak'omwaka ogujja. Mbabazi okugenda Embale yasoose kufuna lukusa okuva ewa IGP Kale Kaihura ku Lwomukaaga oluwedde. Mu bbaluwa ya IGP kyalambikiddwa bulungi nti singa poliisi enaateebereza nti enkuŋŋaana za Mbabazi zigenda kubaamu obujagalalo tejja kulonzalonza kuziyimiriza. Olunaku lwajjo ttiimu ya Mbabazi yasitudde okugenda Embale okumutegekera wa enkuŋŋaana zino we zinaabeera. Ttiimu eno yakulembeddwamu mulamu wa Mbabazi era nga yakulira ebyokusaggulira Mbabazi obuwagizi Hope Mwesige. Twakitegeddeko era nti ekifo Mbabazi kyeyali asudde okukubira olukuŋŋaana kyeyali asuubidde okukubirawo olukuŋŋaana yeekyusizza era n'amuddiza n'ensimbi. Mbabazi wali agenda okukuba olukuŋŋaana nannyini ekifo yeekyusizza n'amuddiza n'ensimbi ng'agamba takyayagala kumulabako. Yadde nga poliisi yabadde erawuna obuteddiza mu Mbale olunaku lw'eggulo. Hope Mwesige agambye nti tebagisuubira kutaataganya nkuŋŋaana ze. Katulabe egguliro eryo eryabadde mu NTV ku ssaawa emu jjo. I will be received very warmly by the people of that zone and the subsequent zones that I'm going to visit, and I look forward to engaging with them. I think that General Kale Kaihura overstepped his authority because I only gave him notice that I'm going to hold meetings. I didn't ask him for his permission to hold meetings or not, because I don't need his permission. But I have no problem. Police obviously has the responsibility of maintaining law and order, and I don't expect any disorderly conduct at this meeting unless it is instigated, and we'll be ready for that. I'm just beginning with this region. Of course, next week I'll be announcing the rest of the program.
ebifaananyi ebyo bikwatiddwa ku makya ga leero nga Mbabazi asimbula okuva mu maka ge wali Kololo okwolekera Mbale so si ebyabadde Mbale nga bwe mbadde nsoose okutegeeza. Julius Senkandwa ali wamu ne convoy ya Mbabazi ebagenda kati Mbale katulabe waayo batuuse. Julius Wanji Farida Nakaziwe mutuuseewa? Essaawa eno tutuuse mu kibuga Jinja era nga tukyayolekera olugendo lwaffe olutuuse Mbale nga tugenda okulaba oba okwetaba mu lukuŋŋaana luno John Patrick Mbabazi bagenda okuba nga asinkanamu n'abantu be mu kitundu kino eky'Embale teekako ne districts endala nga bwe tujja okuba nga tuzikuba butereevu ku NTV naye nga mu kiseera kino tewannabaawo kutaataaganyizibwa kwonna kwe yafunye olugendo lubadde lutambudde bulungi wetuukidde wano Jinja era ng'olaba nti twavudde waka ssaawa zaabadde bbiri-dakiika 15 era ng'eddakiika eno tulona mu kibuga Jinja tukyeyongera mu maaso n'olugendo lwaffe naye nga aberekeddwako abantu abali muwendo oguli awo nga mu 30 motoka ziri 6 nga ze zitambuza abantu abamuwerekeddeko teekako mpozi n'abannamawulire abatono nga bulijjo NTV weeri okuwa buli kimu kyonna nga bwe kitambula bwe kigenda mu maaso pozi waliwo abantu betulabalabako betutebereza okuba nti banga babyakwerinda bali mu ngoye za bulijjo bagezaako okuba nga nabo bamugoberera okulaba nti pozi ate tabakuba kimmone kubaako bintu birala byakola abamu bali ku bodaboda bali mu motoka bavuga bagezaako okulaba nti bagoberera buli kintu kyonna ekigenda mu maaso. Abantu abo bagoberera motoka zaabwe mwavudde nabo Kololo oba babeyunzeeko mu kkubo? Twavudde nabe Kololo naye nga tebali part of the convoy? Tebali, bajja ne batuuka ne bayimirira oluvannyuma ate ne baddamu ne bavuga era ng'olaba number plate zezimu be bantu bebamu zifeesi nga zezimu. Ogambye awerekeddwako abantu nga 30. Olinamu b'otegedde betumanyi aba bulijjo? Mu bantu 30 mulimu mpozi muwala we yekka yamanyikiddwa Nina Mbabazi yekka yalimu gwe tumanyi abalala bantu be yabalonze tetubategeera bulungi feesi tetuzitegeera bulungi. Okay, mugezezaako okuwuliziganya n'abali Embale ne mukakasa oba bamaze ne bafuna ekifo we bagenda okusisinkana n'abantu abamulindiridde? Embale embeera yerabika tenabakubaako embeera yonna eraga nti nti waliwo obusambatuko oba okusika omugwa kikyali bulungi era nga tegezeddwako nti mukyala we gyali bulungi nnyo. Jacqueline Mbabazi teekako mpozi ne muganda wa mukyala Mbabazi Jacqueline Mbabazi ngono ye Hope Mwesige naye gyali bagezaako bateekateeka buli kintu kyonna okulaba nti Mbabazi batuukira ebintu biba biri bulungi naye nga wano ye mu convoy Nina Mbabazi mu baana be yalwa naye nga waka tubaddewo mpozi ne mutabani we Mao Mbabazi naye ye tumuleseeyo ajja kuba ndowooza amwegattako gye bujjeeyo mu maaso. Okay, webale nnyo Julius Senkandwa tujja kuba twongera okuwuliziganya nammwe mu maaso eyo. Abadde Julius Senkandwa ng'ali wamu ne John Patrick Mbabazi bayolekera ekibuga Mbale gyagenda okutandika kaweefube ow'okwebuuza ku bantu nga bwe yeesunga oba bwe yeetegekera okukwesimbawo mu 2016 ku bwa President nga bw'azze alangirira. Tubadde tukyagenda maaso ne programu yaffe mwase mutya twogera ku butabanko maka katulaba ani ali ku simu. Hello, akadde katuweddeko tusambyeko. Hello. Wangi nnyabo tukwaniriza nnyo. Gyebaleko nnyo. Kale naawe gyebaleko teesa mangu akadde katuweddeko. Mukyala Farida. Wangi. Mwebale nnyo mweyaddala omulamu ago naye abasajja si bangu. Batya? Kaakati nze nnina omusajja wakola ki? Namuzaalamu abaana bana naye okumugamba okutoola ekikumi ky'abaana fiizi tasobola okuleka nga ate nze ndaga nnyo omukwano naye abaana tayagala kubawulira tayagala kuweerera abaana kati gwe life oba onoogijjawo bere n'omusajja mukwatagane. Tayagala kuweerera abaana kuba twayagala nanga n'emyaka 10 ndi mukazi mulema n'ekikonyeza kinze omukazi ate omulema nze nnoonyeza abaana abo fiizi ate ye atambula akola
mulimi ayina ku ssente kati atenza olwo omukazi omulema ataata akola obukozi ne musinga okuwerera abaana naye nze simuyinako obuzibuiza ndabirya bulungi naye ekyokusomesa omwana akola kuba alina ebintu ebivaamu ssente kale kyanaku nnyo ndowooza owulidde abaami bo abakyala naye bagenze kubajja mu kitiibwa kyammwe omwami oyo muŋŋambire nti yagamba tuba tulugunya kati bwemba mutulugunya mba mutyamu tomutulugunya mufune engeri mufune abayingiramu abakwasaganye mutenkana bugenda kufa olw'ensonga nti nze mperera abaana abo naye omulimu gunyweze nnyo ogwo gwokuweera abaana at the end of the day baana bo bw'obalekera nabo omwami naye n'abasuulira bajja kuyamba gwe tebagenda kuyamba nze nawe bajja kuyamba mukwano naye nga mujja kufuna enamba kagibawo eyanziza nnyo naye omwami tawolereza abasajja muli bakyamu nnyo ndowooza olidde kale mukwano weebale nnyo akadde katuwedde kuwaliwo omwami wano awandiise asiimwe esha kagamba nze siyomba na mukazi bw'akwata omuggo nkwata jambiya bw'akwata ejjambiya nkwata mbazzi bw'afunye ekikonde mufunira mutayimbwa ne mugolola etumba ndowooza olidde akyenyumerezaamu kaakati bannaffe bonna abakubya amasimu tubeebaza ekisinga obukulu nti ensonga gyeri bagiraba bagirimu era n'abagitwala mu maaso bagitwala mu maaso mbasaasidde nnyo mwenna abali mu mbeera eno naye tubategeeza nti mujje ku woofiisi tusangibwa Najjanankumbi ku Ntebe Road ku kizimbe kiyitibwa Nambi Irene House n'omukyalo oli omujjukire yasoose okukuba essimu yagambye yamuzaalamu abaana babiri yatambula butambuzi bayamunenyaako naye ng'ekirungi ye buli kimu akirabirira awaka alabirirawo abaana baweerera naye yatambula n'agenda kati kyekyo ekyatuleese tetuzze ffe kwawukanya twagala kuzzaawo kitiibwa ky'amaka ng'abagalimu balina emirembe era nga batambula bagenda mu maaso era buno buwanguzi bw'abakyala eri eggwanga lyonna n'ensi yonna bwe buwanguzi obwekyasa omusajja abadde asirise ng'ali awo talina kyagamba kyonna okubeera nti azze mubatuuza ne mubasomesa oba mu receivinga bano abafunye ebizibu byokka bemwogera nabo tetukoma bukomi kwabo abafunye ebizibu kuba twetaaga ne mubasomesa nga tebanana kutuuka ku bizibu bino ne balaba engeri gye bayinza okubyewalamu tubasomeseza ddala era tubayita bajje ku ofiisi kubanga kampeyini yaffe egendera ddala mu maaso tusomesa tutalaga ebitundu abaami bawa membership eno yetuyambako okukola emisomo gye tuli mu kukola nga tubatuukako eyo gye bali tubayigirize twagala okutumbula omugigi omuto ogw'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'obuvunaanyizibwa abagenda okubeera nti batwala amaka n'omumuli ogwo ng'ekintu ekyomugaso abantu balekerawo okuzanyira mu maka mpaji y'amaanyi eri eggwanga tetusobola kwogera na buli omu right now naye ng'osobola obalekera essimu abaami bangi b'otubuulidde abatulugunyizibwa naye nga tebamanyi wakuddukira mubayambeko balekera essimu bawuliziganye butereevu nammwe essimu yaffe abatuwuliriza eri nooti 4 37 31 nooti 1 nooti 4 37 31 nooti 1 ne nooti 758 26 nooti 7 82. Okay. Webali nnyo oba bagikutte simanyi ne ku page ya Facebook ngenda kugiteekako abaami abeesanze mu buzibu n'abakyala ndowooza muyamba n'abakyala nga bonna mwenna mukube essimu mugende mufune obuyambi naye ng'ekisinga obukulu mwefuge bannaffe kiki ekikubisa maama w'obwana bwo oba kiki ekikubisa taata w'abaana bo waaye at the end of the day bano abaana bamwe mulina obbakuza nga mwembina amaka gammwe mweyama okugayingiramu mugatambuze bulungi bwe muneekuba muyamba kyawo. Okay, badde program wase mutya musibe bulungi tudde munate enkya. Bye bye.